mwana wa Kristo. Design ya Kristo. Zeni design ya Kristo. Design ya Kristo. Zeni nafana na Kristo. Ni mwana wa Kristo. Atela ni mwana wa Kristo. Ni na body. Dalika agile siri na mwenu. Sina sente bana guarantee. Sina moto kwa gari. Mugapona kuba kuloka. Ando damajo mwaka. Toina fika, toina kamina, toina kibusi, toina buri, toina koko. So what? Zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi na Bwana na Kristo, ni mkomanda wa Kristo, tena ni mwana wa Kristo. Zaidi ya Kristo, zaidi na Bwana na Kristo. Mkomanda wa Kristo, tera ndi mwana wa Kristo. Muchachi ngatekula abantu ng'abatono tebanazimba tebalina na byuma temulina mafuta ebyabo ng'abitono kasula ku sekiti olusi mu chachi ono yaliwenzi kaiza sikati akuwensalo omugeneza bamupi mukukanya ebikolo byeyakola bingi sowa zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi na Bwana na Kristo, ni mwana wa Kristo, ni mwana wa Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi ya Kristo, zaidi na Bwana na Kristo, ni mwana wa Kristo, tena ni mwana wa Kristo. Mwebale kumpagira mwabali wano mubachali bange tebabalimba mwe bantu bange tekayo nyimbira abantu tekayo ebiwoma Run the tune. Kuno kuwande chila lekwe mulamu Kusimo chekezi Ila kusimba mitisi defensi Amba kuwa kwa mbala mitisi kinyome Kukonyisaka pesa zeni nilio Baby Django, Django, my baby Django, Django, my baby Django. Usubizo mukwano, awete munika chiwano. Wina maniso kwenye mironchi, akufunga tena funga chowa nyumba. Rojo Django, zemamala tema kubia mado. Kwa mukwano mjo, kwenye mukwano wanikola Django. Baby Django, Django, my baby Django, Django, my baby Django, Django, my baby Django. Uno katako sabamu, uno kuwanda chila lupo mulamu. Kozemo chengesi, ina kuzimba mitisi vefensi. Kukuwa kuambala mito sipiyoke, kukunisaka pesa zinilio. Ino Django, komo kwa na umunjiro. Zule do, my baby Django.
era eba tusobola ebyaddala eba webale kola kintu kino ebyaddala webale tukuŋŋaanya omanye bayimbi tubona twebuzaabuza naye tekyali waffe tuvaayo omusajja ali byuma obamwita DJ Zero Osuula mutu obwedda abakubira endongo wano mwenna naye nga erinnya lye mulyogera ebivuga bivuga nga temuliwulira yesuuna muto DJ Zero DJ Zero Osuula muto omukono gwereze kuli mubire gwereze nnyo guseeyeyanga mpungu omukono gwereze kuli mubire gwereze nnyo guseeyeyanga mpungu iulakubeketepitamacuwa yegwe gwenjagala atenga shuwa omuntu gwenjagala bwetti nenviirawo kulitenkolo mubiri negwiwawo bwetti nange nevimbawo enobacabire banomawo bebi ekupendagalo balitubakobe tubalekeye maleka kino kibere mu mutima kwatiyinza kwagala tenga zimbawo bebiraba kwandolaba yinza kwagala bebiraba omukono gwereze kuli gwereze nnyo guseeyeyanga mpungu omukono gwereze kuli gwereze nnyo guseeyeyanga mpungu obadali wano kale ganindirira n'omutima gukuba kuli galatu omuntu obusiba bumala ne bukeera ndigamoni blind snapbite wenoonya atetemubire kati mpulira bulungi nze yono gwe mbadde noonya atetemubire kati mpulira bulungi nze walisobola weyatabula tubeseno na bavako bali iseri twebitaliyo okola twetino bonga bakuwayo talo zejiyo temumula empula akatigiyo kakuje bananyini nagakenyi nyumegala empula bikota
No proposal. Design ya Cristo.
design ya Kristo, ze nafanana Kristo, ni muganda wa Kristo, atera ndi mwana wa Kristo. Design ya Kristo, ze ni design ya Kristo, design ya Kristo, ze nafanana Kristo, ni muganda wa Kristo, atera ndi mwana wa Kristo. Muchachi batekula, abantu ngabadole, tebanazimba, tebalina byuma, tebalina bafuta, ebirabo gatitono, ono yalimu basula ku sitriti, olusi mu chachi, ono yali mwenzi, kaisa sikati, abuwa sigalo omwengede yakamubi mukumpate bikolera kola bingi, so what? So what? So what? Design ya Kristo, design ya Kristo, design ya Kristo, ze nafanana Kristo, ni muganda wa Kristo, atera ndi mwana wa Kristo. Design ya Kristo, ze design ya Kristo, design ya Kristo, ze nafanana Kristo, ni muganda wa Kristo, atera ndi mwana wa Kristo. Ya DJ, pata mawa katolo. 1 2 ya webale nyo Mr. DJ. Mumupita ko mungalo mukulu oyo. Bagambe ya Suna mto oliwa kabinyo okwana yingite wane kyamazima ekintu kyokola kyanjawulo nyo mukubire ko mungalo once again. Abagizi baffe namwe bali okujja olunaku olwaleero twongera okubaanirizaako ko muli bangi nnyo ekyamazima mwe bawagizi baffe abaana mwenna abali wano mwenna waliwo abaana abayimbi abazinye wano bani bamutawana nnyo embaga balikola mikwano kyekyamazima kyawayi bani bakabinyo mwekubira mungalo muli undawa beba abali side eyo abaana ba boda balengere side yawo kiri kitya njagala mpulya ku ndulu y'ababoda omulimu gutya omusajja yakuyimbako eri wamala yakuyimbako bobwena yakuyimbako mugamba mutya abaana ba boda njagala wulya buli muntu eyali alinnya ku boda agambe waliwo abatagirinnyangako producer tagirinnyangako gamba producer okay yeah ladies and gentlemen lunaku lwaleero twabagambye nti ekintu kya Emma tulina okukibeeramu ffenna era bw'abadde ayogera wano nsanyusiza nnyo ogambye nti abantu abali wano olunaku olwaleero mwe bawagizi bange si bwe kiri kati buli muntu yenna yazze wano ng'agamba Emma azze kulaba Emma azze kunyumira music wa Emma weekubire ku bugalo weebale nnyo weebaleegala omwana oyo abitegeera nnyo ani ali awo jangu mutwale omutwalo oyo mukulu sindika wano mubaka mutwale omutwalo abaliwa webale nnyo mwebaleegala dijo badde nsaba okinyema akayokatono Design ya Kristo, ze design ya Kristo, design ya Kristo, ze nafanana Kristo, ni muganda wa Kristo, atera ndi mwana wa Kristo. Design ya Kristo, ze webale nnyo watetala bukakwira mugala akayimba kutepula kyokula ekigolwa kulwaliro siwe kiri tunumirwa mugamba nti abakozi ba Mulu TV muliwa nga mpulira omu babiri basatu abala buli luddawa baabali yazze agamba atya producer Benson agamba atya Emma Enatete mwenna mu bitiibwa byo ne Emma dada naye mulengete mu nnyumba mwali abakulu bonna mwe bali kujja bannyabo ne bassebo ekyamazima kiri tetwagala twala kadde olunaku lwa Emma lwakuyimba Emma ayimbye ennyimba alina nnyingi nnyo waliwo nekikyali mu studio ekiyimba sikyafuluma naye byonna nga tubikola ekyamazima mutakoona akola atya mutakaona akola atya mutakoona yeetaagisa mazima kiri kaakati nawatali kulya budde mwebale kuwagira Emma akasente kemuzze mu mbuwa ekyamazima mukalabyeko bikakoze si bwe kiri Emma senga hengakugamba senga si bwe kiri Emma webale kweteekamu ssente ate eno nagezaako okwambaza Emma webale nnyo ekyamazima okikola kakati ndo benda bone basebo akagambo kamu bubiri Emma kenjagala ayogere mugambe kamu bubiri banange nyongera okubebaza bano bebakama bange buli we bansapootinga ngenda mu maaso bwe bankwatako
buli bw'obeeramu n'owulira nti Emma alanze n'ojja n'ombeereramu gw'oba mukama wange kuba endongo omugisapootinga neyanziza nnyo neyanzeege nsiima nsiimira ddala kayimba katononki nga bakaita dizayini ya Kristo kitegeeza nti buli muntu ali wano yatondebwa mu ki? Yatondebwa mu ki? Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Buli muntu ali awagambe munne nti watondebwa ekifaananyi kyani? Oli dizayini yaki? Buli muntu ali dizayini ya Kristo muganda wange akayimba akasapootinga ng'okwata mu nsawo ne bakuba mutwalo ne baziba 200 bw'obanga oli dizayini ya Kristo nga n'akayimba kakunyumira ekyamazima tugenda kukiraga mu lunaku olwaleero. Webale nnyo sobalira akasajja ako kaagala kukola sente zaye kazimalewo yakwongera 5 sindiko mpaka kwongera 5 akasajja kagenda kumumalako sente bannange. For being such a great Webale nnyo crowd, mwebale DJ ddala says yes thank you. yes banyama ne basebo katero kama yakagabo kamu allo kakati producer sigenda kujja side yo negamba allo producer kayogera bubi kakati banyama ne basebo akaseera ke tulimu kakulabanga emo obuyimba obusikadde jangu Emma omukazi abeerako obuleebezi ena perezida mu mpewo ezivuyibwa empewo bajjagaziyagazibwa abasajja okujanseti nga buli omu yeteekateekawo wajjana mutwalo walukugwejange oliwaddemu waliko omuno n'ompita oliwaddemu nga bwozomwenyambuza ekyeno zebangala wano owakama yajagala akola omulimu gwe nayagala sente abantu balese sente baganda bange buli muntu mulaba nga yekota mu nsawo yebaddakasiba ebaolimu buli akayibako sengera abantu abakolebisi Kuisa kutu wakirogu Elemele sente Abataka wakiyongera okujja Abataka wakiyongera okujja Oye mutu wali yena Wekiona nyore Noko jaswala nga yana wasikuna Yendela masajo Yes, akambata manager Manager dola Kote tata Oye wale nyore Awise ebe mekuru ya wano waliwo ngambya nze sisituka mujje wano wendi watambula n'omusajja ebintu byo omusajja byanjawulo ennyo lumanyi irako abekagambo kabubi kayogera esalije kwatamu katono webale nnyo omusajja yategedde bannange mukubire mugalo sirina sente zimazeeko sikyalinamu Lwera yakagambo kabubi bw'osubirya Emma mu ngeri emu oba endala oli waddemu omugamba Emma olwaleero sitambudde bulungi nayinamu emitwalo 5 oba emitwalo 2 oba omutwalo ate banyabo ne basebo mubadde mukimanyi nti omukulu ono yaleeta Emma mu ndongo sokoekyakobekwatakajamu kyakusakulabe webale nnyo webali endala akagambo kabubi busatu leeta omukono nesikwati obeera wala Ambassador wa B2C Rashid Soje Natete nebaza Emma obutakwa maanyi nakubeera mukozi nnyo mwana kubanga nze okumuleeta mu ndongo namukuba kigambo ajje tukole ne B2C kubwereere nga sente zaafuna yakolera bwereere mazima tegeera naye namala netandika omufunira emirimu egimuwa sente nemusakira nemugamba kati nkutadde eyo gwamanyirira nagenda olaba emirimu agitwalira ddala maaso
era nkwebaza obutaggwamu maanyi. Nasasudde ku mulyango naye sigenda kuggwamu maanyi kusapootinga muganda wange oyo. Teekawo kamera, teeka kamera omukulu tumulambye. Omukulu atuwadde ekyetaano mukikubire mu ngalo. Webale byo last soja. Nyama jangu. Jangu. Nze no njagala mbabulye baganda bange. Enendongo girabaye. Omuyimbi olina supportinga muyimbi munno. Kubanga naawe ojja kukola ki otwetaaga si bwe kiri? Nange nja kujjewo. Ono mukulu ekyamazima abaddewo mu buli kimu okuva lwe byatandika. Naye njagalayo asibire akagambo kamu oba bubiri.